njagala okwetondera mwami Tamale Mirundi Jr mukadde waffe mwetondera olw'ebyo bye tubaddemu ebadde bitatambula bulungi. Nyinza okuba ninawe namusobya. Mwetondera mwami Tamale Mirundi Jr era akijje ku mutima gwa nsonyiwe, kubanga nze bonna abantu bonna abaali bankola obubi n'obusungu bwe mbadde nabo bonna nabasonyiye. Wesegera ffenna tuli bantu, tetuli ba malayika. Obusungu bubaawo, tempazi ne zirinnya, naye nsaba okwetondera mwami Tamale Mirundi Jr Daddy afune mu mutima gwe ansonyiwe bye namwogerako ne bye namukola ebyamunyiiza. Ate nange ku saidi yange siina busungu gyali. Obusungu bwonna bwe nali muyinako bwampeddeko, kuba nze amwe Christian, nze nsonyiwa kuba Katonda yagamba tusonyiwe abatukola obi naffe tusonyiibwe. So nanyiiga ng'omuntu olw'ebyo bye yali anjogerako ebitali bituufu. Naye family kintu kikulu, era family kye kintu ekitaggwaawo. Tosobola kuwalana musaayi gwo, kiba kintu kya busiru nnyo. Tosobola gamba mbu osobola owalana omusaayi gwo, osobola walana daddy wadde ffenna tunyiiga. Ate osanga nange nayita we nali nnina okukoma, naye nga nsabye ansonyiwe. Akijje ku mutima gwe, ayinza obutansonyiwa leero baddi, naye nze ku mutima gwange n'obusungu nabugjawo. Era nsaba mwenna abawagizi bange abataayisibwa bulungi mu nsonyiwe, kuba mulimu abawagizi bange bambi abankubira n'abaŋŋamba Junior kyokola si kituufu, kale wadde onyiize, naye sirika. So abawagizi bange mumanyisibwe ntera okuba. Nze ndi muntu ali very happy, buli kiseera mba ne smile. Era kizibu nnyo Junior okunsanga nga siseka, kwa essanyu. I give happiness to the world. So nange nyiiga kulu mwanda banga ntabuse mundango osanga nammwe nabasobya abantu mwenna abali eyo woba okimanyi nakunyiiza mu bibadde bigenda maaso nga sitegedde oba nga ntegedde, kijje ku mutima gwo naawe onsonyiwe. Ffenna tuli bantu tusobya. Yes, abantu bayinza okuba enduulu, naye munne buli omu ayina ki? Ayina ewaabwe. Family kintu kinene, family kintu kikulu. Era awo wennyini wenyimirira ne ngamba abantu mu family yange bonna be nanyiiza nammwe mu nsonyiwe, kwa nange nabasonyiwa era sibayinaako kakuku konna. Mmwe mwenna abantu abali eyo nga mulaba kye nakola tekyali kituufu, era nfukamidde mu nsonyiwe. So njagala nnyo emirembe, kwani musajja wa mirembe. Ate nze bwe nkola ensobi njimanya. Si kirungi kuzimbira mu nsobi. Ensobi bw'ogikolanga, wadde abantu batukola ensobi nnyingi, abantu bo batunyiiza, naye ensi mwe tuwangaalira. Oyina ebintu by'olina okulaba noweerekereza ng'omuntu, n'ogamba okay, I have spoken my kwa abantu bagala mazima njogedde kikyempulira nti kituufu, naye kaakati kino kikome wano, era olutalo lwakomye. So nkiddamu neetondera mwami Tamale Mirundi Jr. Kitegeera olw'ebyo byonna ebibadde bigenda maaso wakati waffe, era nange namusonyiwa ku mutima. Abantu bangi mwankubira essimu ne mga Junior kyokola kye kituufu, taata wo yasobeddwa, yasobezza, naye munnange ebyensi ensi bwetyo.
ab'omusaayi ab'oluganda bita n'ebikonagana tebyatika. So bambi tupulikinga ennyo okwagala. Abazadde abali eyo abaana bammwe temubayisanga bitooyi bino ebiddole, nabo bantu banyiiga. Toboggolera mwana wo mu bantu, tovuma mwana. Abaana nabo bantu, si byakuzannyisa. Abantu bangi banoonya abaana mu nsi eno tebabayina. Abantu bangi agamba si abantu tebazaala, banoonya abaana kyokka esente bazina. Gw'oli ku mwana omuvuma mu bantu, omwana omuboggolera, olumala ng'ogamba omuzadde tasobya. Ekintu ekyo abazadde mu kikomi.